basically the biggest rapper in the biggest rapper is now. You know what I mean? And those are just levels. So for me, you're talking about very good low. Iva wafeje baleko mukwano. Kale Owulira otya kati? Kyavudde ku ki kino ekyabaddewo nti erinnya wali kyosiza lwakuba walokoka oba? It's part of the reasons. Naye olukonsonga. Naye nga kitutetainga. Iva omulungi gyebaleko. Kale nnyaba nawe gyebaleko. Owulira otya kuva lwe twava wano twasembwa tutandise okusuuka tolina kikukosa? Badde ndi bulungi kuza nawe okiraba. Nadde ndi bulungi oba nina mukasiiru kati olwaleero. Treatment yaggwayo. Eya enda kaseera kyagenda maaso. Kyagzayo ng'esatu. Kyavudde ku ki okyusa erinnya? Well, nkirowoozezako ebbanga ddene. Yeah, one reason nalokoka. It's part and passion of why I changed my name. Ekyo nakirowoozezako ebbanga ddene nnyo. Before myaka ng'esatu nga nkirowoozaako. Nalidda omwami oyo naye kati twereka. So badde nga nkirowooza ne ŋŋamba noonya the right time okikolera. Kati nga ba client bo abantu abakwagala bamanyi linnya ki eryowulira ng'oyagala? Nakyusiza to Evelyn Love kubanga iri adjustable to love. Yeah. Even love. Yeah. Okay. Kati kuba onsanze ompita Evelyn Love. Wagudde mu mukwano oba kyekya kugamba love of God but nakiba kiwanvu nnyo nkirekawo ekyo. Kati tusuubire nti ogenda kuyimba za gospel zokka oba? Well, sigenda kuyimba za gospel zokka. Nezange zembadde nga nyimba nja kusigala nga ziyimba naye ng'okusinga okuyimba nga gospel. Oli mukyala omutetenkanyi weya nti gwe tetukulabangako mu bana abambala obwereere abatawulira bulungi nga bo bwe babeera ku stage nga tebeeyambudde tebawulira bulungi. Go okikola otya okulaba nti oyambala ebiwanvu byereere? Kisooka sakula bulungi nnyo munnaye ng'abalala. Tuwali bandaga kiri awo kibatalabangako. So I think nakyala mulimu alina gye yakulira. Omuntu alina engeri gyebabira bamukuzaamu. So ndowooza y'ensonga ndabika mbeera very comfortable nga nyambadde ebintu ebimalayo bulungi. Kale Kashumba yavuddeyo n'agamba bino ebyokuvaawo n'oyogerera omuntu kyatali. Ndowooza muganda waffe oyo akyakaabya kajanja. Kubanze time kukira nange gye bambulinga ku Facebook. Abantu bo tojja bagana kukola byebaagala bakola byebaagala. Bayinza okuvuma tamanyi gy'ogenda bajja. Kubanga bwe yanakuvuma we binagenda obukira bulimbwa tosobola. So osirika tosobola kwejjusa. Zinga zibadde time gye banvumira ndoza bavuma mwaka mulamba nga buli ssaawa babira bavumanze ku Facebook buli wamu. Nzijukira awo emabega bagambako nti oli mulwadde. N'atamanyi nokunaba mu maaso naye nakwata akasimu ke n'avuma. Naye bw'osirika wamula ebintu bingi because nasirika busirisi. Ate ekigambibwa nti buli gwa agenda okuboostinga n'agamba nti kati ssaawa zino za kuwaayiriza bamanyi okusaba essente. Okyogerako ki? Okusaba essente? Nkati nga nasabira mu linnya lyange ssente. Biba bikola nyenyenye. Waliwo n'omwana gwe tumanyi agenda wabweru. Omusajja bamuwadde amuwa ssente alowooza tubanze. Si kirungi naye tekirina kyakikolera. Like sometimes you have nothing to do about it. Nti omwana nagenda okitegeera nibagaya meetings ng'ambuulira nga ndaga messages zabadde amuweereza babikola si birungi. Kati watifu ababikola mbadde nsaba bakirekeebwa oba eno n'oluusi erinnya ly'omuntu. Watifu music addawo
bagamba nti muyinza obutaddamu okukuba ebivulo kuteekako ki whatever down osuubirawo okuddayo okuyimba nakati era ndi mu kuyimba esawa yonna ngenda fulumya oluyimba mu studio with my fellow artists banjimya abakkiriza okunyambako mu luyimba olwo baliyita ba testimony lujja essaawa yonna so nobody can stop reggae tewasobola kulekera awo ndongo oba endongo eri online oba eri kushu manyi endongo it's a passion kibamu gwe munda endongo sirowooza nti waliwo kiyinza ogigaana naye esobola okuba nga tukola stage performances naye nga tetusobola kulekera awo kuyimba abalabi ba ABS balekera kagambo ki bebala okumpagira bebala okunjagala banjagala bagende maaso n'okumpagira with the name that I've come up with mbasaba babearinge nange kuba nyinza okuba nga nina memories zange be about the other name nsaba bagendera ekyengenda nakyo muntu aba akwagala n'obuziinaabwo ne mu drama bongera okutuwagira inspire family gyendi bongera consuming ebintu byaffe abansabira nga ndi mulwadde abanyambako mwenna abansabira esaala kyekikulu mwebale nnyo mwebale ddala kubanga sente oluusi zibaawo naye era nga Katonda tasazeewo oluusi omuntu wamwe n'atadda bakyasasula sente z'eddwaliro oba bakyandabirira bulisho mama nalwisa njagala okutumirako azanye neyanzagera ngazinanya n'abantu abalala bambira kuba bangi nnyo betandika obbogera kiyinza n'okusulawo there are a lot of people in my life abampereddewo yanze nnyo okunjagala kyomukama nakyo yakindaga wadde omubuuza nali mulwadde ali mulwadde bimu kyekimanya but ndi bulungi kati I'm improving very steadily Thank you.